Ibrahim Traore turned down Yoweri Kaguta Museveni's invitation to Uganda to endorse him as the president for his 7th term. And the reason for this is going to shock you because it was the power of the people that made Ibrahim Traore to turn his mind and not visit Uganda at all. For those who don't know President Yoweri Museveni, he is the current president of Uganda who has been in power from 1986 to date. And he did this after overthrowing Milton Obote in 1985 and Idi Amin in 1979. He has been in power for over 40 years and he is currently 80 years. Anybody who tries to challenge him and his leadership is met with terror, like what happened to Kizza Besigye and Bobi Wine. Now, the reason as to why Ibrahim Traore is not going to Uganda anytime soon is because the reports that Ibrahim Traore received is Museveni was in touch with Garang before Garang was taken down. Museveni was in touch with Muammar Gaddafi before Muammar Gaddafi was taken down. And Museveni hasn't done a lot for Africa. He hasn't liberated Africa. And so they are calling him the Western puppet. And so Ibrahim Traore was told, if you visit Uganda, something might happen to you and we might end up losing you. And you are the only person Africans are looking forward to. And so for this, Ibrahim Traore said he is not going to visit Uganda anytime soon. You are very much my president. You are very much. Thank you. Lwaki nkwebaza president wange oluvannyuma lwa speech ejjo gye twakoze. Waliwo bye betuwonyezza. Katusoke tuleka video kano then nzije tweyongereyo. Kusaba bannayuganda kyaba ababaka ba NRM nabo be mumanyi wadde bakyakutte kaadi zaffe naye nga balya Museveni mu ngalo nga babadda ku mulama gw'abantu bannange mubatandikirewo bagoba ate temugenda komaawo tulina n'abalina kaadi yaffe bangi nnyo nga bali mu palamenti ku kaadi yaffe naye nga bali aga naaga bali nyeeno sooli omuyimbi bali nyeeno njagala okubategeeza nti abantu balaba ate naffe tulaba era abantu abo bassebo ne bannyabo temubatiiririranga gye muli muveeyo mwesimbewo kansubire muntegeera bulungi mmwe muyino. You are very much my president. Thank you. Kubano njagala tongereko president ne fake opposition yagala okutwala mu alliance eyekiwanyi. Baagala kututwala mu alliance. Winnie Kiza yawedde njagala nkulage Elias Lukwago gwe munna Uganda. Elias Lukwago kicho badde tomumanyiiko. Njagala muve kono Elias Lukwago wa Crocodile Tears. This is the real mafia in Elias Lukwago gwe mutamanyi. Elias Lukwago mukozi wa Museveni atya Elias Lukwago mufere wa mateeka mkiddemu. Elias Lukwago mission ye eyamuteesa ne mu Kampala Central kuba yali MP wa Kampala Central weyava mu Kampala Central n'afuuka Lord Mayor ow'ekibuga Kampala. Kiki ekyamuteesaawo? Njagala mumanye the weakest point ya Museveni gy'alina mu Uganda awo ye Kampala oba Buganda region. Mukitegera kati n'agikwata n'agipressinga mu fake opposition ye gye yeekulyetingirawo ng'era ba masters baayo ba Elias Lukwago Bampuuga Basegona Besigye Bamugisha muntu ne babeerawo mu Kampala. Mission ya Elias Lukwago ebadde ki? Elias Lukwago mbadde mu kimanyi yabadde alemesa bannayuganda okusituka okwekalakaasa against Museveni. Ekyo mbadde mu kimanyi. Zino gundi facts 3 zenjagala nkweku Elias Lukwago ono. Okitegeera? Mutegeere bana abasajja bigemu bya bibatuzanyi. Wabula kati bala bantu omupiira baguluzinga kati beereeta. Elias Lukwago wa Crocodile Tears is a real mafia, not Elias Lukwago wa Crocodile Tears. Crocodile Tears abukozesa for sympathy. Abira bazanya sympathy card mukwatibwa ekisa. Elias Lukwago buli ewabeera agundi Museveni buli wakola operation ku bantu within Kampala na kigenda kwereetera okwekalakasa. Mukimanyi Elias Lukwago yasookawo n'abalaga nti omusango agutute mu kooti. This is to mention but a few. Emirundi esatu akatale ka Owino gye kakutte omulyo ba Pakayad. Elias Lukwago yeke nyini yabadde nga asookawo n'agamba banna Kampala bannange mugenda kufuna obwenkanya tugende mu kooti balina okubaliyirira. Ekintu ekyandireetedde bannansi okwekalakaasa Elias Lukwago n'abalaga hope nti mu kooti waliyo ki
waliyo justice bajafuna justice nga bagenze mu court era Elias Lukwago apulidinga ati agenda bawolereza kuwerere bafune ki bafune obwenkanya ekyo mukimanyi ebadde mission ya Elias Lukwago wano abantu bano ebintu byabwe nga bikwata omulio basobola okwekalakasa okitegera nekiraga sigino oba nekiraga echo mu international community Museveni nabeera held accountable naye olwokubanga Elias Lukwago abadde okudefendinga amateeka ga Uganda ne fake justice system eya Uganda Elias Lukwago yasookawo najja n'abagamba tugende mu kooti n'abavuga n'abatwala mu kooti okitegera era Elias Lukwago ebbanga erisinga abadde awangulanga emisango gino olunaku olwaleero njagala mu mbuli abapaaka yadi akatala ako mwe mukasolooza Elias Lukwago omusango gwe yaguwangula kamwe sika NRM ne bakada bayo mbukadda mikono gy'abasuubuzi then number 2 omuli okute ku paaka yadi nga Elias Lukwago akwata abasuubuzi n'abatwala mu kooti Amisi Kigulu yasitula w'ebizimbe Elias Lukwago yakola ki yali akomyewo n'akumakuma bannakampala n'abagamba mujje twekalakasa olwa Amisi Kigundu yabadde ngayo kyakatale kamwe kyemugamba Elias Lukwago takimanyi nti Amisi Kigundu we yazimba ebizimbe byebyo akatala we babadde paaka yadi nga abanansi we bafiiridde obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi awo mu paaka yadi Elias Lukwago yali abayiseko mu ekalakase ku bizimbe byo Amisi Kigundu byabadde azimba mu exercising ekintu kyabadde human rights era abalaga kooti okitegera ekintu ekyo n'abalaga nti obwenkanya mujja bufuna mu court system eya Museveni eyo mission ya Elias Lukwago that is number 1 tugende wa Kisekka kibadde ekitundu ekifuukidde Museveni ebizibu ewa Kisekka awo nga bo tebagambwa ko ba anirule nga bo baagala nnyo exercising human rights zaabwe era nga babakola ekintu beekalakasa ku lwa Buganda ne Uganda yonna Museveni kiki yakola Museveni okujja okuneutralizing abantu be wa Kisekka yatandika kubagobaganya okitegera ng'abalaga nti akoze kyo era yali muntu omu Elias Lukwago eyakwata omusango gwe w'aba Kisekka n'abagamba nti akatale kamwe agenda kabaddiza mikono gyammwe mu mwaka gwa 2016 waziti 2016 round day nga tuyingirira akalulu Elias Lukwago omusango gwe yaguwangula njagala we wa Kisekka aveeyo mu bwati gwo munako yali akolera wa Kisekka ombuli enti ku bizimbe ebizimbibwawe wa Kisekka muyinako edduuka omusango Elias Lukwago yaguwangula kakitegeeza nti bali balina oteekawo akakiiko kammwe abawejjera abasembayo wansi abali balina ebifo wa Kisekka musobole okutwala ownership mu akatale ako kammwe abewa Kisekka challenge me mungambe nti akatale kammwe Elias Lukwago lweyawangula omusango akatale kammwe yakabaddiza mwakuba enduulu ne mukubira pate nene nnyo ne mbongera obwale odi meya okitegera mbugi afaayo ku muntu wa wansi Elias Lukwago naye nga abasiba kikookolo kubalaga nti court system oba judicial system ya Museveni ekola president watch Elias Lukwago bano batuteeka mu fake system baagala tuteeka mu alliance oba tuteeka mu alliance tusigale mu system ya Museveni nga Museveni NRM efuuke PFF ne NRM bonna be bamu tewali njawulo naye eno atuletedde PFF okutulaga nti no kakati mujje tukungane tukole unification then we tunaamaliriza tujjeko akasajja kumbe it is the same Museveni nga koseba Elias Lukwago mufere w'amateeka nabagambe Elias Lukwago alina lolo 3 eno nsumuludde esooka lolo 3 ezinaggwerayo mugenda kakasa nti Elias Lukwago ne Jennifer Musisi ate yali omutuufu Elias Lukwago yali omukyamu era Elias Lukwago yalopa Jennifer Musisi ewa Museveni ekyatira ne Jennifer Musisi okulizayininga tugenda kujja omanya abantu bano badde nga batusirwaza naye mwe bantu mwenze mbabuulira mwe abakulu abadde bayita bagundi ba elites ba politics twabeetooloola dda I want to expose Elias Lukwago winikiza namumaze otemukyayinako kabuuza okitegera number 3 assumption number 3 atenga nayo ntuufu si tekyalina assumption this is fact number 3 abantu b'Nansana abasendebwa ku ttaka lyammwe mukimanyi nti looya wamwe Elias Lukwago mukimanyi abantu abasendebwa mu Lubigi mukimanyi nti looya wamwe Elias Lukwago abantu bano bwe basituka batandikenga okwekalakasa nga bamu basula naawo Elias Lukwago yabalaga nti agenda kukuba ekitongole kya NEMA mu kooti njagala mujjukire the same Elias Lukwago yakwata abantu bano n'abatwala ku offices za NEMA nga abakulembedde nga yeyo looya w'abantu b'omu Lubigi yenenga tunatukana ku kyamu Lubigi ekyo kambazeeko mabega ku kiteezi ettaka we lyabulumbukira abantu before nga honorable Mwadanku nyingi tanabiyingiramu Elias Lukwago mukimanyi era yasuubiza abantu abo okufuna justice mu kooti nenga kooti akimanyi nti it is a fake system tebagenda funa justice nga nakati bakyayiriba abantu abagwira kasasiro bafuubira ebintu byabwe Elias Lukwago yabaga bagenda funa justice mu kooti okitegera ekintu ekyo leto so akineza honorable Mwadanku nyingi kuba ye tetulina kyamanyi kye tusobola kukola ne ono road mayor w'ekibuga then tugende ku bantu b'omu Lubigi bembadde nkyaliko Elias Lukwago yakulembera abantu bano n'abalaga nti agenda batwala mu kooti era agenda kuba gavumenti mu kooti okitegera ekintu ekyo n'abasitula n'abatwala ku NEMA mukimanyi nti bakirala nti ba Elias Lukwago aba Lubigi essaawa eno bali luzira
Erias Lukwago ayogerawo ki mwali mulide ko Erias Lukwago ngazeemo okwogera kw'abo abantu b'omu Lubigi munna Uganda bikula amaaso open your eyes wembanga mpayiriza Erias Lukwago challenge myo ngambe nti owayiriza abantu bakiranti ba Erias Lukwago ab'omu Lubigi mu kibanyi kati bali luzira gye basuulira amanyi makaga bagateeka Lubigi kooti yabakwata olw'okusula mu bibanja byabwe ebyo ne bateeka mu kooti ne batwala Luzira Erias Lukwago yakolawo ki ku bakiranti baabwe mujjukira yake nyini ng'abakutte n'abatwala ku gundi ku offices za NEMA okitegera ekintu ekyo wamala obajja mu office ya NEMA ne wakola ki yabalika mu bbanga ye n'agenda n'akola ebyo n'abaga mu nnaku z'omwezi wezi tujja kudda what happened kuleeta gye bakuwa Erias Lukwago NEMA lwalina okuddamu osisinkana abantu bano okimanyi nti abantu abo bali Luzira fefe nyini twateekawo embeera nga mupositinze omukyalo omukadde eyali akutte enkoko ye ne president n'ateekawo embeera omukyalo ono kwe kumuyimbula okumujja Luzira ne Erias Lukwago yali amuvuddemu mwamulako oyo omukyala nga Erias Lukwago amupositinze Erias Lukwago mufere w'amateeka okitegera kugeza ku legitimizinga judicial system ya Museveni nti ekola ki ti muna Uganda osobola ogiddukiramu kuba lemesa kwekalakaasa ku exercising human rights such that you can call upon the international community erolo ya Erias Lukwago kulemesa abantu kwesikalakaasa muna Uganda open your eyes eno fake system kati sawe no ba Erias Lukwago batwereetako mwe tuneegatta ne bukrocodile tears bwe mwe tuneegatta then tusobola okulwanyisa n'olulala mwamulaba mu NBS we yagambira nti ife Amis Kigundu yatusasula tumukube Erias Lukwago challenge me nti wakwata Amis Kigundu no komyayo musango mu bantu no bagamba nti no tebigenda kola mu court system wabula wagulekayo njagala ndetera abantu ba paka yadi abali bafunye justice then abo mu Lubigi bo bakyalina Luzira abantu ba Uganda bejjeko ekigambibwa waliwo ajja okwonoona NUP ewasa abasajja mbw akikyayisa Abaganda ekyo kigaanye bantumye embuga Ssaabasajja Kabaka yalidde amazaalibwa ge ng'alina ennaku abanja gavumenti obuwumbi 500 nga ku bwo obuwumbi 150 ne Auditor General yamala dde okukiriyalinga naye yatunudde mu budget nga ssente ze tazikola ki tazirabamu Makindye Barracks ya Kabaka gavumenti etuddemu okuva 2013 temuwa ssente za bupangisa Bombo Barracks n'eddwaliro lyako bizimbe na kifo kya Kabaka gavumenti okuva 2013 taleetangayo wadde 10 ekya busuulu Nakasongola Lada Center Nakasongola yewaliwo ekifo ekibeerako ladde eziketta buli kimu ttaka lya Kabaka gavumenti etuddeko okuva 2013 tewanga Kabaka ssente ya busuulu n'emu awali wano ekakeeka aircraft n'ebukakata airfield ttaka lya Kabaka gavumenti erituddeko temuwa busuulu wadde akati ebifo biringa 50 kooti za gavumenti zitudde mu bizimbe bya Kabaka tezisasula district headquarters zonna mu Buganda zitudde ku bizimbe bya ttaka lya Kabaka tezikola ki kyokka kati batandise okugamba Nakasongola Makindye tubitwala ku gye bayita compulsory acquisition omupangisa n'agaana osasula busuulu ate n'amala n'abantu wano ngenda twalawo lwaki lwampaka baagala bamumme ssente ate bamale bamufugamize nti bamuwa era kyova balaba olugira omusajja ababanja obuwumbi 5 n'obuwumbi 150 n'Auditor General yassaako dde omukono nti ssente zaani za Kabaka gwe n'omugera nga akuza amazaalibwa n'oleeta ekipaasa ekiddugalago gundi simanya kuweereza ekirabo n'otakomaawo gwe muwozi n'osituka n'oteekayo emisinde gy'amazaalibwa go ku lunaku lwa Kabaka ng'ate gwe bakuzaala 2 mu Nyampuli naye n'ogenda ku ttaka lya Kabaka ekkololo n'oteekako muokusama ki olutalo olwo tujja kulwana olw'NUP nga bwe tulwana n'olwani teri muntu ajja kutwawula ku Ssaabasajja Kabaka waffe era kati mu palamenti njagala kukwatagana n'abazaake bano olukoye twagala kusasula Kabaka ng'olina ne ssente z'owabaka ba palamenti abatakubanja obukadde 10 Kabaka akubanja naye abantu abo batalina amagezi mumanyi kye bakola ennaku ezo
bagamba ngu babanja Buganda Land Board biliyoni 2 ne batwala ebikufulu ne basibe ku ofisi za Kabaka tebamubanja obuwumbi bumeka kyokka yababanja 5